everybody, Shiba Karunji AKS. Honorable Fiona Nyamutolo munange ne bawe Eddie Kenzo munange bekoze ebintu ku mukolo laba engeri gye bambaddemuko wali ate omushanana muganda wange gwe alaba Jamina Tiyugi ate nga n'omuyimbi Shiba Karungi munange laba engeri gy'ayimbyemukko oluyimba munange lwa Misa Kisemakula ate wali n'ebinyuma okuzaama omwana amuteereddeko wali biiti bibadde bitya bambira Jaminati sinza ku Jaminati Tiyugi ngenda kusaba video ogimpeere like obeera nga tonnaba subscribinga ate wali gubeera muzigo mwerere ngenda kubeera nga munnange nga nkutandisa n'akatambi ngenda kubeera nga nkutandisa ate ne Eddie Kenzo kosa ate n'omukyala Honorable Fiona Nyamutolo munnange engeri gye babadde bambaddemuko ebyambalo wali omushanana obalaba muganda wange gwe alaba Jaminati Tiyugi ate munnange ate kibadde ate wali kiriya nnyo muganda wange gwe alaba Jaminati Tiyugi era nga akatambi kano katwedinze nnyo ate wali ku mikutu egy'enjawulo era nga bw'olaba bwe kiti. Bakira obwedda ate nga wali babayimbiramuko ate wali nga Eddie Kenzo munange era aperformize ku mukolo guno ate wali n'ebinyuma muganda wange gwe okuzaama ngenda kubeera nga ate awo nga nkujjawo ate nkuzzeekoko wano omuyimbi Shiba Karungi kakati waliwo munange akatambi akali mu getinga viral aka Shiba Karungi ate ne producer omu munange era nga bw'olaba munange awo Shiba Karungi munange yali awamuko drop omukulu wali omuyimbi Misa Kisemakula kakati nno mwana mulenzi munange ate naddira munange wali akatambi ka Shiba Karungi nakatuuzaako munange wali beat bibadde bitya byanyumye okuzaama ate wali bwe kiti. What's up, everybody? Shiba Karunji AKS. Mulungi wa powder wakulimba ne wesawo naffe ne wesaako twafuna ddawa tusanyusa sha walwawo enamba bagiryawo nga teboozalawo bagiryawo omulungi wa powder wakulimba ne wesawo naffe ne wesaako twafuna ddawa tusanyusa sha walwawo enamba bagiryawo nga teboozalawo bagiryawo. Naye nga bwe kityo munange ate bwe kitambudde era nga akatambi ako ate katwedinze nnyo ate wali ku mukutu ogwa TikTok era nga bw'okalaba munnange ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo nezi update endala bwe kiti.